nga bitalo nnyo. Bitalo. Bwatyo Becky waffe bw'alabise tuba tumwagala nnyo nekyekana Katonda adda mwagala otusinga tugezaako tetusobodde ngamba abantu bulijjo nti kuno ku nsi tuli bagenyi ate tetumanya ddi tetumanya ani tetumanya biseera ki naye kiruma kusaidi ya Becky simanyi nze paka sinnabakiikiriza nti Becky agenze kubanga abadde mu bulumi abadde mu peyini yise mu mbeera enzibu gyomanya nti no nzibu neggula ekiro namulabye omusawo n'angamba nti nakuita omusawo essimu ekiro okusinga nze ng'omuntu naye era abantu badde bankubiranga amasimu bamubuuza naye gwekikola otyo olina famire olina biki nowerekereza n'obeerawo ku oyo omwana gwotama ekikola nibaga nange simanyi bwe nkikola naye sinze n'ekisa kya Katonda because I know me I couldn't do it nze ng'omuntu sisobola tuba tulema okwefaako n'okwerabira ng'abantu then ate okufa gw'otalinaako bakwate so nga nze omuntu tekisobola naye nadde nga ngamba nti kisa kya Katonda kyekinsobozesezza n'ebyokuba nti mbadde bulamu bwa Becky for that long okujjako kye neebuuza lwaki God chose me to go through that and then take Becky away kyekibadde kinnumye omutwe eddakiika eziweddeko awo nga okay fine Katonda yannema okubeera mu bulamu bw'omwana naye ati lwaki this period of time n'amutwala kitamulese nagisi nange nendaba ku mwana oyo ng'akuze ng'avuddemu omuntu ng'alina kyakola baafuuse bafuuse eki nange neŋŋamba emyaka ebiri gye namala nga nkola bwe nti nsula wansi ne Becky nkola bwe nti sitambula mbeera ku 24/7 at least kino kyenfunyeemu naye nga bwe ŋŋambye nti Katonda ebibye tebikwetioninga Katonda asigala Katonda so kitiibwa era nkimuddiza nakumaliriza enteekateeka baziddiramu abantu abalaba ku mikutu egy'enjawulo enteekateeka z'okuziika enteekateeka za Becky ez'okuziika tugenda kusula wano leero then ku enkya ku makya tusimbule tugende Fort Portal abanayagala okujja okuziika sinaba kufuna confirmation ya motoka zigenda kukyajinga sente mekukuvaano okutuuka Fort Portal but soon tujja kufuna information eyo tubenga basi nange naye sina kyakikolera omwana yandwalira sinibadde bwalwadde biki nga tenga kasaazi nange sina kimuza kukola ne ku poliisi tugendeyo waliyo ofiisi ekola kwekyo ejja bikwasiganiza eyo naye ndowooza yatya simu nagijjako kubanga nasemba kwogerako nako yali simu yanzuka eyo byali akozesa naye nemusaba ebifaananyi by'omutale namugenda ebifaananyi bya muwala we mulabe nga bwafaanana nemusaba ebifaananyi ku WhatsApp simu y'omuvubuka oyo nemugaba ebifaananyi bikusindikidde wuyo mulabe naye ngaokusooka ndowooza lwaki yali asooka neyeegaana obulwadde omugaba Becky alina obulwadde bwa siriimu neyeegaana tekisoboka afuna kyanemugamba nnyo abishintegeeza namala mulemerako nnyo ngenda ku admitinga n'agamba kale kituufu kyekireese omwana okubeera mu mbeera niweegaana obulekezi omwana nginaye nga layita okuba nti najja neerwa ng'akyali yose nga weegaana obulwadde kubanga gukyali muwala muto okyayagala ki bakola naye ate kyafekiti nekikosa omwana naye newe nga bagambye nti byonna bya Katonda ziba ntegekaazi nga tunaatera okumaliriza challenge ki eza maani zoyisemu olina Becky ng'omulabirira challenges zo nnyingi kibadde kiriisa challenge oba n'omulwadde nga wuwo nga mwanawo oba muntu wa mu nnyumba nomwezeruma wiiki emu olira nga tokyasobola butamye kubanga obusobozi bukuweddeko Becky abadde nga tantama nga sikoowa abadde nga simanyi obusobozi gye buva kubanga mazima gali nti emikwano gya Becky emingi Becky alina abantu abazze bajja mu bulamu obwo naye nga bajja mu moments empulira nga nze nemereddwa nkooyo nebajjawo alina gwayita brother ate mwali Mugisha Robert alina oyo madamu Caritas abadde nakyagezaako omukolera ku MBS madamu Naomi alina mikwano mingi esinza kumenya obwongo abafibi aba TikTok mikono gya TikTok bange badde nga baweereza sukaali omugaati biki kubanga Becky nga bw'omulaba olunaku ekitono ennyo nga muyinza okusipeninga emitwalo 5 ekitono ennyo nga temugenze mu emergency tukozesa machine ya oxygen nagigula waka wano era nebaza omwami era SB4 media yanyamba okugula machine yali abukadde kumpi ku 3 ogaseeko oxygen sirinda empanvu kamu 8
ebintu byenagula okudde ewaka nga biri mukadde nga 10 okusetinga up family hospital waka family clinic waka naye gyonna gyali mikwano. So time yatuuka nga si asobola givingako Becky kubanga emikwano gye gibadde ng'ebweru. Oyo omwami nno yabadde agenda maaso n'okuba nga ate ajanjaba Becky, yamufuna n'agamba sigenda ate kubanga mulekerera. Abadde ki ekituufu nti talina wamuyita bambi, naye alaze omutima omuzadde ddala. Becky abadde amuyisa ng'omwana. Osobola ogenda ku TikTok eyo n'olaba Becky video ze bazenga bakola n'omwami ono. Oluusi nga Becky azikola yekka, nteekamu Alani Luyirika ante ojja kulaba stories za Becky zonna okuviira ddala emabega butya omwami ono bwe yafuna Becky byonna gye biri eyo.